Big High Bobi Wine osobola kumujja ku visa genda bweru kukuta mabina ga bakadde kulonda maji kuoza bintu naye sikutegeka kivululugogo nga toyina music welimbika mu struggle ngoyagala okukozesa abantu abali desperate naye nabo bategeera we basesente my brother toyina wadde oluyimba nawe ne weteeka erugogo kiddala kyoyagala abantu bajje balabe Big High lwaki onoonya entondo ku bantu wayingira struggle kutegeka bivulu obona kutegeka bivulu mulowooza abantu basiru wagwa musically olemedwa no concentrating mu studio mboli mu struggle jako mu 7 yakola kye Big High atasobola wadde constructing a sentence mu luzungu ne family ye yennyini tegenda kujja lugogo kicho ogenda okuwa abantu abasecurity bagenda kusinga abantu obungi nze nkubulira ne bafutu soja bategeera kyosobola okujja ku Bobi Wine kubanda banawo ononya wofunira ne kati nkuwaga amangu boba weetaaga kufuna mu struggle kyosobola okujja ku mwami Kyagulanyi kiri eki kufuna visa bweru nakuwali recommendation n'ogenda n'otandika okukuuta amabina g'abakadde nga banno naye sikutegeka kivulugugugu nga tolina wadde music naawe mwennyini music wota kyakunyumira nkubuulidde mulekerawo okunoonya ku bannayuganda entondo Big High tokyalina kyotugamba okuleka okukwata mu kizigo n'okweyolesa gwe wasigaza walema concentrating ku music oyimbe o demo trending wadda mukwata mu kizigo gwe kwata mu kizigo gw'okunyirira ogusobola naye bakugamba concentrating mu studio okuyiiya ne weerimbika mu struggle boyagala okubabika ekigundi ng'otegeka ekivulu ofune genda oyonja amabina g'abakadde kyo Bobi Wine kyasobola okuyamba kyokka recommendation genda Bulaaya naye abantu bajje bakuwagire Big High era bateekewo ambulance n'akutwala emulago ne emergency emulago olwaliro bakutegekera akatebe togenda kufuna wadde omuntu omulema wamba bagala ogenda ebweru okwepakasiza visa zifuluma muziraba abantu bamwe bemumpeereza bafuna visa bagenda ebweru bakola so tunoonyeko ku noti 7 mukaganya 17 45 27 oba noti 7 nya noti nkaga 7 26 84 sente zoteekamu nga visa kuli mu ngalo twetaaga bawala n'abalenzi genda kola mu ggwanga lya Kuwait n'abo bonna abasobola okukola nga ba waiter ne ba waitress ne ba kirina salary mu n'ekitundu ba kirina milioni 2 ba waitress ne ba waiter mugenda kola mawanga ga Dubai Kuwait ne Qatar so mutwettanire bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ate ne kino ekyakasente ko kateekamu nga visa kuli mu ngalo mukyettanire nnyo kubanga ffe kati abantu abeesigika mu Uganda wano fekka ne be batazaala baba rapinga be basala baba rapinga abanne baba rapinga abaana babasenga abaabwe balepinga baba anko babwa basajja bakwatira ddala abaana naye naalongo kito ne bwobanga ddala okikaka santi akyatizula yalina obujulizi omusango ne gutuuka ne mu High Court obadde ng'osonga ono nangayoki kitegeza mmwe babi abasinga kwajati mmwe babi abasinga ababadde ku saidi ya Jatizuula nga mukimanyi nti omukazi alina obujulizi obutufu obulumika nti baawe yakwata omwana ate n'otugamba mbu namugamba abireke tateekayo obujulizi lwaki wali omusindika lwaki wali ogenda mu kooti nga naawe okimanyi nti obujulizi yali abulina lwaki wali ogenda mu kooti kitegeza gwe mu byasinga ku saidi oyo omukyala bannanga Abannayuganda Ombuli muntu yena kiyabadde yeetaaga okumanya ddala omusango bwe gwagenda mu High Court buli muntu yali yeetaaga okumanya ddala aji yakwata omwana oba teyakwata mwana mu High Court babasabye obujulizi mu buwandiike bubuze omwana bwe yafunira amagezi agajjayo essuuka gwe wennyini naalongo novaayo ku social media n'okunfaaminga essuuka tugirina lwaki wali togamba Jatizuula byonna tubiteeke mu buwandiike lwaki wali omugamba nti sirika zino audio zagise mambo ze mutuweleze betwabiwulira dda conversation twaziwulira dda ezo Jatizuula ng'ayogera n'agise mambo ng'ayogera ne mukyala Ssemambo ng'abayogera n'abafamire be bena twabiwulira dda zino video ze mutayo video baagita dda video baagita dda nga bali wali beegayirira agundi ajate kubanga omuntu yenna asobola okwegayira naalongo ng'obadde tokimanyi nti osobola okukkiriza omusango naye nga tewagukola olw'okwagala obutasibwa n'okwagala okwonoona bizinesi yo na buli kimu n'okkiriza omusango naye nga naawe okimanyi omusango tewagukola ekyo obadde tokimanyi abantu bangi bakkiriza emisango naye nga teyagukola n'agamba kanfiirwe ndiwe naye nga akimanyi omusango teyakola naye nga kyataasa butagenda mukomera mirimu gye kufa